ndo kutuuka wano ono wuuna amazo nga n'okuzimba yamala nga n'owe mabega naye akukoze kyekimu ne mu maaso bakoze kyekimu osanga tewali poloti alumenyawo balusaza wamma bokalaba kakano katopu kano kakutopu kalaba omunsi tigugo naye tusinga okunakuwa poloti agirese eri alwanira mu yange eyabwe bagirese eri naye alwana alabe nga asikanze kata akusembeza akuteekawo alu wano gwe byonna byagala bikolere mu yiyo naye ate we muyingira ewange zino empanye embisi tolina kyogenda kunyinyonyola anko wange byonna twandibyogedde nga tewali mpanye embisi zakajja ogenda kijjako ogenda tema mbono nteme okwesako ebiseera ebisingayo ng'okola genze kubirekayo naye togenda konna plywood nejjambya nanga eyo gundi ogimanyi gwe oyo si pulayi nejjambi ogajjonoona kalagetago bakayonza nenga waliwo kakonja jambya tira okukola ye mukonyi weeno ebiseera ebisinga bukoona engeri gyobabbamu abantu ongamba otya nti oli seefu ojjakabya ndabanga ebisumulizo gyengenda okola tugenda nga tukulekera masoni y'omusajja gwanirize ate gwasookayo just imagine okuva mu nyumba n'ojja mu kayumba kalifu nsanyusa okubalaba oze n'amagumba webale kujja kunambulako eno ye nnyumba y'omuyimbi emu kuzisinga okuba mansioni ez'amaanyi mu east tuli ku mansoni ya mukunja bwetu wefaanana ettaka lino wangamba kyali kirabo wagulagule nagulagule naye bankenderezaako kakasente tebanguzanga omuntu omulala abajjulo so njagala kwebaza abajjulo contribution gye bakola ku bulamu bwa muganda wange ono n'okumufunira wano okulaba nti abaako wasa oluba ekindeese eno kwe kulaba nti tukola omulimu omutuufu si guno naguno omutuufu ku nfuna yange guno mutuufu mukunja tetwagala kunoonya nkya nga tetukulaba kyogamba basula mu zibbangalo temubanoonya nga nabo tebalaba tetwagala kunoonya nti mulina be mujjonkera wano tetwagala nkya bakuyise mwani mutanu mu plywood anti kye nali neetaaga mu byonna kuva mu bulamu buli obutali bwaffe n'ogenda ku nju y'omuntu olw'okuba ye mugagga ne weekubya ekifaananyi n'oteeka ku social media n'ovuma abanaku okategedde kati nga njagala mbeere kale awayinza olabika nga awabiririmuuko naye nga bwe bulamu obwaddala weewange ne wendiraga abaana bange kuba kati gwe njija ku nju yo ne neekubya ekifaananyi trust me singa bukya nenfa abaana bange bajja nnoonya bagambe enju yate ate eno gye yapositinga saate wano abaana bajja kunoonya wano so ekindeese wano kwe kulaba nti mukunja muteerako ettaffaali naye ate tukole omulimu omutuufu naye n'abakoze kino abakwatiddeko era nabo mbeebaza mwebale nnyo naye nga mukunja nze gwe mmanyi mukwano gwange mukunja awagira Nuupu musajja wa Nuupu nnyo nze ne musajja wa Muwoozi n'ekyo tekijjaawo Luganda mu bye twogera ne bye tudiscuss nga twali tudiscussinzeko ebyobufuzi naye bw'ofuna ekizibu mbaayo bwenfuna ekizibu obaayo so ekindeese wano kwe kulaba nga nange neegatta ku Bannayuganda okulaba nti tuzimbira mukunja ennyumba naye ate ennyumba etuweesa ekitiibwa nga Bannayuganda okitegedde bulungi efe abamuwoozi tetuyinza kukkiririza mu bino nzikiriza nti mansioni ne bwe tuba nga tusazeewo kuwa nga Bannayuganda ng'eggwanga nondawuza tukuwa ekisinga so olwaleero nzize ku ground okulaba nti nteme vuunike ettuufu erisooka ne tripu z'amataffaali emorokezi era nva wano nga amataffaali ago tegakoze eki tugaleese Bannayuganda ne bwe banaabanga bo bakwagala kubeera mu mbeera eno
abawagizi bajja n'omuwoza ate tuyinza kukkiriza kubeera mu ebyo ennyumba nja gizimba bwa namunigina munzimbira nga kayanja mukwano gwange oba kayanja mukwano gwa muhozi anti nkubuulira nze nga mukwano bino si bya bufuzi koza abala bajja kuddayo bagambe lwaki olina oyo kayanja no bakipulitisayizinge gwe kitegedde mu nuupu yo oba osigalayo oba obeerayo no problem ffe tetukaka muntu kuwagira kyoyagala kuba ku nuupu wesiva mu bwavu ne mu bugagga naye laba wenkusanze nuupu tuddire mu kiri kyogambye ogenda muwagira ne olina abasajja ba nuupu supindi bana bamutusiza wano nati nkubuulira bana bamutusiza angambye ba nuupu nuupu abanuupu bawulire kyogamba omuntu singa akeera naga awagira nuupu n'agenda akwata embwa nuupu yeba ekutta embwa nkuno sikwata mbwa nokuzimba kale omuntu singa afuna ebizibu nenzimba nze nezimbidde si nuupu ati wuliriza mukonja my brother nti ku birungi byonna byokoze n'obwa solidi bwoliko ate wuliriza buba butasiima nnyo okuba nti olina kyobutandiseewo abantu ne bagaa nti okusula mu plywood kyekyamakulu kye tusobola okukuddiza nze nina byensinziirako gamba nti mukunja nno kamuteekeko ettaffaali kubanga ali mugwana nakulabako ng'okyusa obulamu bwa shiba nakulabako ng'okyusa obwa maama we obw'abaana be n'abannayuganda abalala singa wali oyagala kwekkusanga omuntu wandikutte ssente zaali zimala okukyusa obulamu bwo wali osobola n'okutunda tripu yekkata n'ogiguza omuntu n'agenda akuba ekyeyo wali osobola okusolooza essente ezo ne weegulira ettaka lino abajjolo lye bakuwadde oba lye wateekako akasente ne bakuwa ku ssente ntono oba okukola bino byonna naye ng'oyise mu kufera nti oyamba muntu okategedde bulungi kati buba butasiima nze okugamba nti mukunja nkuwadde plywood nyongera kunnyika njagala nnyo mukunja naawe obeere mu mativu nti eriyo bannayuganda abaalaba ng'olina byokola ne basiima nze sijja wano nti kubanga gwasinga ennyo okuba emmundu mu nuupu sijja wano kubanga njagala kujja ku mulamwa gwammwe gwe mulowooza nzijja wano nga kayanja okulaga nti eriyo abannayuganda abasiima oba awagira muwoozi oba awagira NRM oba awagira nuupu okategedde operation mujja mu kayumba kambwa nze ndi ku operation kujja mu nnyumba ya nkoko tasaana mu mukunja tosaana wano ati kankubuulire era bw'onaaba otandise okubeera wano mu maaso niyo gyoyita maaso niyo era abo abakuwaga nti abagamba nti munaye beeraawo beera be bagenda okukola ki okubba beera be bagenda okuseka ate onaaba wakateeka muno microphone ne laputopu yo oli ku music era bajje babibbe naye okimanyi ne mumayumba gali ga golofa bagenda ne babbayo anti ku percentage ki omubbi takyatunuulira percentage eno pulayi gyensinzira obusinzizi naye kayanja atalina sikiru nenjiyitamu naye ng'ebadde balemye n'okuggulawo ate nga yeegudde tuli munda omanye emirimu gye mukoze okuggulawo era ekyo nkikoze mbalage nti wali seefu mwe temutegedde kakodiyo nze njagadde obalage nti wano wali seefu n'ab'okukyalo bategere nti wano wazibu nnyo okumenya so tewasoboka kisoboka era ab'okukyalo bw'oba okwataganye nabo bulungi era bujja kusobola okwekolera security ab'okukyalo babadde babweya bange bulungi okuva lwe najja naye bano abapya abazze ne basimba empaanyi empya mu mansioni yange ye bankozemuko ekyo mujja kitereeza ne bakama bammwe ako tugenda kasooti omuliraano gwetaaga kukwatagana mpaayo fuuti 2 nange mpeeyo fuuti 2 libeere ekkubo ate singa yansabye nze sirina buzibu era nandimuwadde kuba bino byansi era tugenda kufa sebyo mujja kukwatagana mu bitereeze ng'abooluganda awo si wagenda otandikira swimming pool jo wajoogerako kuba kati mujjidde mu kasana kati afande singa yawuzeewuzeemu okola nawe n'owugaawugamu njagala buli atuuka eno nga eno yewasibuka essanyu ly'okunsi otuukira mu kuwuga wali ngenda kusikawo oko obuluumu tugeze ozze ne girlfriend wo tuwummulamu temwegattira mu mansioni mbateekerewo ekitaliyo tooyi buli ajjo ojjo omaze okupama osimbulewo nakibagamba naluli sirina toyi bw'oba ojje wange making sure omaze okupama
Oye tugenda giteka mukunja. Era bwe nali nzimba. Toyi nali emabega naleka yo. Edwagala osaasaanya empitambi ku kyalo ssebo. Anti tujja era tumaze okweyamba. Abantu ba muzeeyi ssebo. Oye Kayanja ayongeddeko ettaffaali. Mugambo ki bw'omugamba? Kaluvini Kayanja ono jasi nina kusiima busiimi. Kaluvini Kayanja nina bingi byessekkaanya naye. Naye atera okunjukiza n'angamba ebyobufuzi byatusangawo. Ate era biyinza okutuleka. Tuli bavubuka. Kati era buli we mba njogera naye mugamba nkwagala nnyo naye ojjongera mukama wange. Nange ne mugamba era nkwagala nnyo naye muhoozi tomuyisa bulungi. Naye muhoozi simujjongera. Ate nga kwensibidde. Naye simujjongerangako muhoozi. Ali ku byokunywa sima wali otegeeza. Muhoozi ate akokunywa mba muwayire. Nti muhoozi ne kitaffe. Jeno Yoweri Kaguta Museveni oba jjonkera nnyo naye ng'ate kwensibidde. Nedda ne Museveni omulaba ebya Museveni ne woba tomujjonkedde ye byakoze bibi buli omu abiraba tebyetaaga nasooka kunnyonnyola abantu. Akati gwe omuntu ofuze wafuga bajjajjaffe ofuze baataata naffe oba mutuufu kuba oli Munnayuganda tuliko tufuge era okyayagala ofuge n'abazzukulu kugamba ekyo oli mutuufu kuba oli Munnayuganda eryo ddembe lyo naye nange eddembe lyange okulondoba mu opposition ani gwe neetaaga kati mwerye mutatuwa anti mu kulonda ani gwe weetaaga kyogamba gwe wekatawagira Kyagulanyi tete mwe tuli banje Bannayuganda nnyo anti bali bonna nze abakwatidde omumuli okubalaga ekkubo eyo tuveeyo kyensinga okusiima nebaza nnyo Uncle Kaluvini Kayanja ono waliwo ne lwe bansibako lwe omuwala yampayiriza ebisango ebyatulamukaanga mukadde anyirira yampayirizaawo emisango ne banteeka mu kkomera era ku bantu abanjirawo omubiri Kaluvini Kayanja ono yasituka najja mu kkomera ne bamekinga sure nti nfulumayo ne maama Fiina oyo n'abalala bangi sobola kubamenya ne mbamalayo then ne tutambuza obulamu obuto obw'endongo ne biddamu ne bintabukako bino n'okubita nali mbitadde nga nzizeeyo mu kyalo kyaffe eyo Sonko Muhammad oyo ne Balista Timo n'abantu ba social media ne bajja ne bambeereramu so mu kumbeereramu akasente ke baali banfunidde akaasooka nabaga twakayanamuko ne Sonko ne mugamba sola kwata kasente kana ate ngende nkapangiseemu enju wakiri kanzimbe enju ejja mu kasente kana kola ebibyo gwe majeffe bitwabivuddeko dda kwasaganya tujja biggusa so kati kwe kuzimba enju gye nawulire sente ze nali nnina naye nsabise nnyo woba osobodde okukyalako ku maaso ate si gumu fwe tukwata ku muntu tumuggusa ffe tukwagala mu bulamu bulungi kyekisooka teweetaaga kukola bingi nnyo ensi oku appreciating ekitono kye wakola wasiga omutima mu bantu nti balina okuyamba kuba gwe walaga nti n'abalalwa abali ku kkubo abamu si balwadde embeera Shiba obulamu bwe wamusangamu ne bwe wamuteekamu waliwo abaali batasuubira nti asobola n'okuyimba omwana we ali ku scholarship asoma yali talina mukisa ogwo embeera bwekkwatamu nga bwekukutte bubeera bubulwa bw'amagezi omuntu ategeera obutakudduukirira ndi wano nkoowola Bannayuganda bonna nga sigambye kibiina ki kyowagira kubanza ali wano mumanyi bulungi ku General MK kwensibidde ono ali wano wa Nuupu naye nsinziira ku ebyo ku bantu be yayamba n'akyusa obulamu kuba simanyi Shiba gwe yayamba oba wa kibiina ki naye nkimanyi nti Munnayuganda so ekindeese wano kwe kutema evvuunika erisooka n'emmotoka 2 ez'amabulooka ate ezo bwe ziggwawo era nzira tulabire ddala omulimu guno gukola ki gutuukawa so Bannayuganda mwe namba koowoola bw'oba oyina ky'oyina mukunja tumuyamba okumuggyako omukono so kumuteeka mu mbeera eno enkyataakubire Bannayuganda nti banjokyereza mu nju Calvin mpola tekuliko obukwakkulizo ntulina kye tutuuseeko bwe twakujja mu kkomera twakuwambaza ettisaati nga gundi oli NRM gwe yasuubula amagenda awo naye oli Saanya nakyuka yafubutuka eruzira nga yambadde essaati ya muzeeyi twakwambazaako essaati abamoozi
Kati so anti era muhozi sobola nze muwagira tewali tabu ekyokuwagira omuntu dembe lyo wakati awe nsi tuba tugifudde bwakabaka hati awo tulaga nti ye mutendeke gwe tulina yasobola tuba tugifudde yasobola entalo oyo yasobola gwe tusibidde tugenda mu ntalo obukulembeze gwe tomanyi nti eggwanga lino lirina entalo tulina nezikyali e Congo ngenda kubba gwe tomanyi nti nekkonyi takwatibwanga era abavubuka bali abatalina mirimu gwe kimanyi nti kkonyi gavumenti ya USA yamuteekako obuwumbi 40 mulabako bulabi naye koni atafa atalabibwako tetubanga gwe tuyita koni ng'ate muntu mulala agenda okubeeramu akategeera nga tuwulira koni atirimbula tukuze tukaddiwa tuwulira koni takwatibwa abalala bonna bakwatibwa ye koni tabanga ate gwe anoonya koni nga ye kati gwe USA giwe information ye erina bilioni 40 nze mukulowooza okwange toyagala kuba mbwangu mukulowooza okwange tabanga anoonya koni nga ye koni USA egaba akalabo ka bilioni 40 ku koni gwe ne bwogiwa bu information ndi koni alabika amuguze ya time yono nga sente bazikuwa nga sente bakuwa naye ani koni nze ngamba muba munoonya muyinza bamwe muli koni omanyire neggwanga tetugenda nnyo mu bya security akwerinda neggwanga lyafuuka zibu byakwerinda gwokimanyisigamanyi nyumba yaffe eyo mansion ngumu wulira eno mansion nakyanjagi wesigame kati wulira twali mukyalo era nga tuwakana ne jjajja wembeeredde omulwadde nga jjajja mugamba Museveni yoyo gwe twasangawo abafuga jjajja n'agamba nange simanyi bulungi onalaba nga yakyukamu yatuga oba omutuufu yafa nga waliwo omulala yoyo musaba akyusa bukyusa mannya taluwala tafa yetibuhabulwa jime gyagenda kweteekako dinnya muzaitu musiibula luno ekyo kino ekisanja ekisembayo tuleeta mutabani we baba mwesibako nno mutabani si byaliko eneeta yammwe nga yawatisi ntonoza sola zigattamu obuwagizi bwonna okuva ku mawanga gatwetaledde amawanga gonna gakkiriza nti omwana ono atege mwagala okuba ate kwe tusibidde yali agala kuba Kenya ate sobola omuwagira ati okugiraga nti teyinza kutwesimbamu Kenya tewalaba ebyagituukako ate tuba kugendayo kumaliriza kwekalakaasa kwayo singa nakati gavumenti mwakumaliriza wano the power of Africa bati ababukofiira super power mu Africa Uganda lwa muwozi kati mwabagenda ne mmaliriza n'entalo z'okumirirwano mmwe mwatidde bana abaana abasimbye obusimbi ennyiriri ku birthday baluwa bali abaana ababakanze mbu bayinza oba baleeta bali mu kyekinga bagenda kuyigirizibwa bwe balima n'okulunda ente sanya yava mu komera ng'amanyi ovuga boda oba obadde content oyabadde content baba wadde content mukunja abasajja beri tebakujongera abasajja bawa nti tumuwadde obuyambi mumuwadde obuyambi muli mumukyusa mumukonvinsinga mukunja abasajja bayinza okukuvuma ne bakutwala nga mpuuga nti nonkoze eki nti noolidde ndidde ki ate tetumuwadde sente nkalu tetuguze bulooka nti olidde ki ono akugambye ye alina gwayagala adde akwate entebe afuga eggwanga nange ne mugamba nze njagala Bobby yaba alifuga okategedde kati oyagala mukube bukubi nnyondo ku mutwe olw'okuba yawagira mulala ye nga tankubye nze olw'owagira gwenjagala okategedde nze gwenjagala ali mu mutwe gwange nina ensonga zange lwaki gwenjagala Kyagulanyi afuge nono asobola oba n'ensonga ze lwaki ye alina omulala gwayakola ki ensi bwete bwe tulina ogitambuza aya basi
agenda kyuka. Operation, what is the creation? Operation menya wakayumba kambwa. Niyo kujongera ku mansion. Agala yombeza mukulu. Agenda iwa munda. Hapo ne botipinga. Ogera iwa oli. Wasado kuba nyumba. Ayo. Zagala lemerako. Uloka zilemede ku motoka. Yaloga mukunja. Ali kati ya mwene. Bloka zikoze zitya? Zilemede ku motoka. Yakite bikutuka. Yaloga mukunja. Yakite mutwala Tanzania. Yabisobezaawo ggulo lumu. Tewasobola muwa chansi ndala. Nakunoonya siba. Agende mu ffezibwa. Tuyise mutayimu. Nanyini bangalo. Mambo yangu wako. Agenzeleka yakubi. Kasa musambe. Operation kujja mukunja mu nyumba ya mbwa. Sawa ya kutoka mugambo. Gendo kunganya abayimbi beggwanga buli omu mugamba akulageko enjuye wewe. Ojjawo nzikontendereza. Ngaddewo kati mansoni bagenda gizimbako ennyumba endala ennene. Gwe kikole bukozi kalubi. Abayimbi bo bameka balina. Kaboli bwe watwala ebweru. Alina? Ngojjonkera. Sijjonkedde. Jonkera abayimbi. Bwe genda okunganya abayimbi bo. Oba bwe bulamu bwe tutambuliramu bwa. Okyali muvubuka mutonyo okusula mu nyumba y'embwa. Ne bwe wandikubye bbulooka na mukono badde ozimba enju. Kati ekyo tekitawanyanze ekka naye abayimbi bonna.
omuyimbi abantu bwe batuukira bamulaye nti bannanga akuze aba yakaddiwa dda nga n'atera nakufa eva tulina engeri gye tufaananamu ng'abato naye ng'emyaka gye tusitudde okategedde ate naffe tumanyi jjukiro kyeteekako bakubuza emyaka olina emeka 22 n'obeeraawo emyaka ne gikoona 36 gwe okyali ku 22 giba giyingira 4 n'ogamba nena 25 kituufu kati so nze bw'oŋŋamba nti ndi muto nze mmanyi emyaka gyange ogenderedde tuli bakulu kwebuzaabuza tusobole okufiitinga mu society naye nga tuli mwaka kyenda azaalibwa nga 7 ogw'omusanvu 1996 Mukonja yagamba yatema ku bikajjo nga tanagenda ku kyeyebweru n'asitula ku migugu kyuma ky'obuwunga n'obufaananyi twabulaba n'agenda ebweru n'akuba ekiyumba ekyasooka ne kigaana ne bamudipootinga abalina biwandiiko n'addayo n'akola ekirala ekiyita yes n'erinnya we yalijja n'akomawo wano n'atandika otwala abaana n'atandika okujjonkera Bobi yatandika kujjonkera ku Mawu akyali leader of opposition alina amasannyalaze n'ojjonkera Ssebaggala ebyo byonna babikolera myaka natandikira kujjonkera Mawu nze buli opposition yonna mujjonkera n'ojjonkera Ssebaggala busimanyi mufere n'ojjonkera Besigye kati oli ku Bobi naye ate nkyali myaka gyegyo obuvunanyizibwa bwe bwatokera n'emyaka gyo sininga people who know me bakimanyi nti sirina myaka mingi abantu bonna eyo bo bansuubira okuba nti ndi musajja mukulu olw'obuvunanyizibwa obwankeera oba emirimu egimu wagikolerako mu lubuto tetwabonaabona kuva buto nalabye n'akaana akatambuza wano ebinyeebwa naye oyinza okukalaba ng'ate keka fast born kali myaka nze simanyi kiki emyaka gyatukola naye simanyi kubanga buli muntu alwana myaka kugiziyiza si basajja si bakazi oli mwemeka nze ndi mukulu oyiridaana emyaka gyange gyenswaza n'okwogera oli mwemeka mukondo nina emyaka mingi kyokka Calvin mukulu gugwe nina emyaka nze nga nayogedde nina emyaka mingi Calvin tosobola emyaka bakamiliyoni babebekulu gye bagamba gye balina takijja bugagga kasita bwanke nedda nkuleetera ababiri nanga yange oli kucyo oli mwabafuna eza PDM bya PDM wabiwulirako ng'onyiridde ng'ali ku ssente za gavumenti balya muwogo omubisi balya amatooke oli ku kigimusa ekyanode wadivert nze n'atujja ku myaka n'atuza ku myoga oli abatujja eyo bana ekyo gye myaka gyabwe bannayuganda sere nnyo muntu mukulu people know nze nsomye n'abaana lulireesesi wagamba nonya kalulu kaseyerugaza nsiyanga wadda Black Mayor namulaba bulabi ku TV ate ku Black and White emyaka tugigumire tuleme gyegobako nnyo tugume bugume emyaka ogyagaza ki ensi nga tugyagala bana ekintu kyonna ekikujja ku nsi eno teriyo bulamu bulala bwe buno obulamu bwe tulina Mukonja tweyagale nga tukyaliwo bwe kiba kitegeeza kukuza buto nga kizigo kikole ekizigo kyakikwatamu naye kakalimi k'emyaka era kotekajja kakwatamu abaana myaka bagizizza buto wano abaana bawala ngani kiri ekiwala ekyakusiba kyekyani ekikazi ekikadde kyakijjukira tomuweera amasannyalaze ku mansioni yange anoonyamu kakiripu wabuukirira n'asalamu banjogeddeko bali kuzimba mansioni abafumu baleke bawuule oli omukazi yakuloga yange addala ennyimba eyafudde ssente kate wavaana oga mukazi yakuloga mukazi agamba walwala chicken pox ye tonsiga obulwadde naye weekebeza Mukonja ate byembeera nabo Sonko nga tannabulwala nga Sonko tannabulwala mutambula kyekimu Sonko balya kuwomu Sonko nga tannabulwala naye weekebeza nekebeza ndi fiiti nalwala bulwadde bwange ngaki obuno obulwadde wakati obulwala ni taata wange mwennyini yalwala
yalwala ajjanga namusuna kati mu kuwona waba olusi lwe weetakula ne bifuuka amabwa nebuwona ne bugenda era naye bwe bwamumalawo ani taata ate yaggwawo eyayagala obazza ku bulwadde yali ayagala kujjawo kya ssente yabire ssente tudde ku bulwadde yali diversion anti tewamuwulira ng'agamba mbu obulwadde omwana nze nina empisa nsobola mutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba nempayo ssente zange lwaki owaayo ezizo nga nkubanja mpeezange obulwadde mbulabyeko omusajja obulwadde bumuli bubi naye se buli mugumu nabwo ate kati tubeerawo tukankane nnyo kati ndi fiti nawulira nga ndyeke kitegeeza omukazi yakireeta nga diversionolosm atuvuga tujje ku ssente naye kati gwe okkiriza mu mutima nti waggwayo ssente olaba ogenda okujja mu mawulire mukunja ku ntambula gy'otambula amasabu ng'omukazi omulemereddwa ate wagenda okumulaba okumutunulako nga talinako wadde awatakule okukulaga nti bonna obuyembe bwammwe babuwamba ne babufuula ne babwozesa ebintu kewagenda mu kyalo ne baŋŋa nti obadde mu kyalo emyezi 8 tolina ssabo ly'otaatuukamu buli kikolo wakijjayo ebyaddala nga tuvudde mu kusaaga bw'oba omanyi tonywedde abantu abamu mubaleke yali akomezaayo sigambye nti yali ankomezaayo nze nkikugambye bugambi bw'oba ng'omanyi wogenda si wanywevu bulungi abantu abamu mubaleke muve kuba nabo abagumyagumya simanyi katonda gyali simanyi kyakiwe baali banzitidde nze mu kyaki bantutteyo malwaliro gakebedde obulwadde tebabulaba abansinga okutegeera abeefuula abansinga okutegeera abansitudde bantutte mu kyaki pasita atandise kunkuba ngolo nakunkonkona mpi oba nkutwale wa musajja wange Bujingo awo n'amayembe amasasi gayitawo ate gamukwatako neryajagala omukwata lyamuyita wano ajamuwa soda woni alikola ati go bullet setinga Bujingo yagamuwa amasannyalaze ku mansoni yaffe atagaba ne soda kati obuzibu obuliwo kati essaawa eno oba ogenda kunteeka mu lutalo olw'amaanyi ne Bujingo kati Bujingo tayagala yadde okundabako ate lwaki manshoni yali kuggwa kanani tennagira pentagoni yekyagaanyi ate kuva wano nti kati amasanyalaze g'okuzimba ennyumba tugawadde gwe bw'ofubutuka eno ogenda omusajja omukwatireko tuzimbe Pentagon naye nga bamukwatiddeko endiga omusajja watuukira okugamba ow'ekimu sutuula waliwo olwo yabagamba muganda wange sente zo zireke tuula ddayo tuule kati eyo enkola yagivaako dda kati nemugamba za bbanja akuwandika mu kitabo ffenna tutetenkanya eduniya naye anko Bujingo atetenkanyiriza duniya omusajja wange mujjonkera lwa bwerere lwa bya bifuzi byonna tubize ekyokubiri Bujingo ennaku zino seba alina empisa ze endala kati takyayingira byabufuzi oyo bwati ali mu holiday atonda amanyi gaabo ali wali wamwadvisinga pastor kati mwavu ne mugamba tusoko babeeko kyekigambo kya Katonda kisinga ebyobufuzi ebiriwo wano abo Katonda babamuloopera fayiro weri ku mmeeza tennatuuka butuufu Gabudyeri akyagikutte Gabudyeri akyakola ku ndala bakyali kuze Isirayiri Makka ne Madiina bw'anaavaawo ye Uganda yeddako kati kwatagana n'emirimu emirala okategedde ekyo nsinga omanya ebyo ebya kyaki byetukuza kyaki nnungi endowooza sinatuuka na budde bubanyonyolamu kyaki ogyalaba n'abaliyo nga bamu batandise okudduka anti kyaki yawa ne Uganda yayingiramu abafere manyi kyo njagala nnyo okukibanyonnyola nze golaba sirina kyaki gyensabiramu era ensanga omwana owange yagenze ku kyaki oyagala agende balina genda mu muziki ate owange era ye kyaki yennyini bw'oba oyagala nnyo Katonda fukamira awo saba tulabe bw'agaana okukola ogende mu kyaki osooka ate oteekeyo essente ezizimbira pasita enju gakutambulira mu mamoroka ga bbeeyi tonnaba omwebaza ki Katonda
so nabyenzikiririzamu ne byesitakiri wakafuka mu Isirayiri church kintuufu kuŋŋaana naye church yandikubadde nnyo mu mutima ddandi mu bizimbe ne bannayuganda omulamu abaaguvaako bakkiririza mu basumba okusinga Katonda ekyo nakyo kimanyi abasangwe babasingira eddiini yonna gyetegerera communicate with God oli yangamba olaizo sente zange bakwano bange ze bansondera okuva mu kyalo oli yangamba nzitwale mu kyaki baziwe omukisa nzimbe mansion so okongerekeyo ddewo ogenda ovaayo nazo namugamba kansooke nzimbe mansion ndyoke ngende mu kyaki muyinza n'okukuba ali agent wa kanisa kati mansion kamutata giri mukayinza n'okukuba enkuba ayinza n'oletegere gyenkuba ntikasenda ngoli omukuba kati lwaki tannabakale kati akulina oyingire kati gwali mu kyaki mansion ye kulina obukaleno oli ku mutigo okwenjaga ekire kyenkuba kijje kafuumuulewo n'abasumba bafa kyogamba baba badduse mu kyaki omwagala tulaga nti omusajja mugunje owa nuupu abasumba bafa abamanyi mbamanyi ekitebe ekyo kyakudduukiridde tobalaba we bagawona ekitebe kyakudduukiridde kitya naye lwaki nuupu mwagala okugiyingiza buli wantu kyoga tekisobola kunyumya mbozi zaffe ne ziggwa nga tetaddemu anoonya okujjonkera mama w'abaana aliwo ani tulina mama w'abaana yagenda ku kkubo ate nandimukoledde ki nze mbadde mulwadde nakkiriza mu kyalo ngenda okudda nga baŋŋamba awuuli eri yamaanyuka ali ku kkubo ali ku mwala gwenabugabo namulaba kali akagundi ke baamukwata bakamukwatirawo gali ku mmotoka y'omujjonkezi ako kenda bakatambula ku social media talina location entuufu leero aba wano enkya n'aba wali kibajja kutufaako ng'obulamu abutaddemu amalala bana bajjolo obulamu ajja kufa nga abutaddemu amalala ate nawulidde n'eddagala nalyo oyo agenda omuguza embwa eddagala lyagenda lyemiriza agenda lunda embwa tomugambi projekiti y'embwa embwa ngenda zikolera wali uyo agenda ogula embwa otunda mbwa bwobadde otunyonyola tebikutuka ate buloka zikoze zitya